Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero ku BOCAT TV. Ansuubira muyise bulungi nnyo mu nnaku enkulu ate mpozi n'ennaku za COVID-19 nazo muziseemu bulungi nnyo. Tulina bannaffe Bannayuganda nga muze tulaba mbu tubiteekayo ku mitwimbagano ali mu kubonaabona, abali mu kubonaabona mpozi abali China, abaddugavu abali China nga mwe muli ne Bannayuganda batulugunyizibwa era tebasobola kubeera mpozi nga basula mu mayumba n'abawadde olina ssente balandiroodi babagobye kati abasinga bali ku streets. Wano nno ensi ezimu zivuddeyo anezibeerako kyempozi kyezikola naye era stiiru tebannabeerawo nkyukakyuka. Wano Omubaka Kyagulanyi waviiriddeyo mpozi nakubira omulanga ogutakungula nakubira gavumenti omulanga nti ekiseera nammwe muveeyo musobole okubeera nga muyamba abantu baffe olw'ensonga bantuukiridde bakoordinator bantuukiridde baani naye temufuddeeyo. Mu biwandiike bwe agambye bw'ati Abafirika bonna abali mu Uganda mu China bonna abaddugavu bonna bawangalira mu China tubale tukyali mu kaweefube kubeera mpozi nga tulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 kakati ate laba wawaluseewo obusosoze mu mawanga oba ne obusosoze mu langi. Ennaku eziyise mbadde nfuna amasimu okuva eri Bannayuganda abali mu China nga mwe muli ne bacoordinators baffe aba People Power era nga bonna bagamba nti Bannayuganda abasinga n'abaddugavu abalala bagobeddwa kati basula ku mbalaza, basula ku streets. Tuvumirira ekikolwa kino era ne tusaba abakulembeze oba gavumenti ya China eveeyo ekole ku nsonga eno nga mpozi ekiwundu tekinnasamba ddagala. Wano ne tusaba ne twebaza ne gavumenti eza Africa ezoba gavumenti z'amawanga Africa ezivuddeyo okubeera mpozi nga ate ziyamba okubeera nga bajjayo okuba abantu babo n'okubaweereza obuyambi, okubeera nga baweereza abantu babo obuyambi n'okuvaayo okubeera nga boogera n'okuvumirira ekintu kino. Wabula wano mu Uganda gavumenti ebadde tennavaayo kubeera mpozi nga ate evumirira ekikolwa kino. Wabula tubasaba mubeere nga mpozi musobola okuyamba Bannayuganda bano abali mu China. Era wano wagambidde nti Alimukwogerezeganya oba mu nteeseganya n'amawanga gonna okwetoloola ensi zonna okugattako mpozi ne China okulaba nga mpozi basobola okubeera nga bataasa abantu bano. Tusooke tulwaneko ekimu tulyoke tudde ku kirala. Embeera bweti ate ebisosoze mu mawanga siwe gandibadde gajjira. Oyo ye mukulu Kyagulanyi oyinza omuyita Bobi Wine. Tubagamba tubeera tuba tusaka mawulire mangi nnyo agakwatagana mpozi ate ku mbeera ez'enjawulo. Tubasaba mweyongere okubeera nga mu followinga n'okubeera mpozi nga mu commentinga buli kimu. Temuva ku BOCAT TV, nze Sula Senyonga. Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV.